Java Hit Media. Omulabi waffe omulungi owa Java Hit Media kulamusizaako nenkubazaako gyonna gy'otuusizaako engalo. Mpozi olunaku olwaleero tukuleetedde emboozi oba oliawo emboozi eno yeewuniikiriza nga naawe omulabi ogiwulira oba oliawo egenda kukutiisaamu naye ate nga tugenda kugijjamu ekyokuyiga mu bantu be tutambuliramu, mu famire, mu b'eŋŋanda oba oliawo kibeeko ekyokuyiga kye tutira. Tulina omugenyi waffe olwaleero mu studio zaffe eza Java Hit Media era nga kitutagenda kukola kwe kwatuukiriza amannya ge wabula nga alina emboozi gy'agenda otunyumizaamu. Emboozi eno ekwatagana ku famire ye, ku bulamu bwe oba oliawo bwe yagiyigamu, obulumi bwe yayitamu. Kati gwe nga gwe kibeeko kye kikwongerako ku bantu be weesiga, abantu b'otambuliramu n'obulamu buno bwaffe obwa bulijjo. Tusanze okulabako nnyabo. Omulabi waffe yaleetaze okuwulira ku mboozi naye ogenda kwongezako ku ddoboozi oba oliawo kubanga nze bwe nagiwulira like emboozi eyo nawulirako akatono ku yo naye ate twali twagala n'omulabi waffe akole ki abeeko kyagimanyaako. So like twali twagala obeeko engeri gy'otandikamu emboozi eyo nga onnyonnyola omulabi waffe mu lulimi Oluganda kubanga kimanyi olutegeera bulungi, si bwe kiri? Otegeera bulungi olulimi Oluganda? So ne bw'otayogera amannya go just ffe twali twagala kuwulira ku story eyo oba oliawo ebeeko kyetwongerako oba ebeeko kyetuyigiriza mu bulamu buno bwe tutambuliramu obwa bulijjo. Akazingalo kali bubwo nnyabo. Balamusiza nnyo bannyabo ne bassebo abali Mukutu bagibuyita Java Hit Media. Java Hit Media. Olwaleero nziza okubagambako bitono eby'obulamu bwange nga njagala mbabuulireko ensonga entonotono naye sitoola ennene. Ogenda gezaako tematemamuko. Mu bufunze kiki ekyakutuukako? Ekyantuukako nafuna omusajja wange nenfuna olubuto nenzaala abaana bange. Omusajja oyo omufuna olina emyaka emeka era kyekyakuwaliriza ogenda mu bufumbo ku myaka egyo kubanga nawulira nti myaka egyo gyali mito netwagala kumanya. Kale bw'obanga wafumbirwa kiki ekyakuwaliriza ennyo ennyo okugenda mu bufumbo? Nga kyampaliriza nnyo ogenda ku bufumbo yali mbeera nga sifuna kyenjagala. Kati like wembeera ku ssomero n'omusajja ambeererawo nampa kiki kyenjagala nga bazadde abaali bampeerera nga just bampa wa school fees nga tebampa kyenjagala nga ebyetaago byonna tebabimalaayo. Nga baali nga babina oba just obusobozi bwali nga butono? Obusobozi baali babuyina nga naye ate ekyembi si maama wange si taata wange, nakula na muganda wa taata wange nga yampeerera. Kati ekyandeetera okufumbirwa mukazi we yaŋŋamba olina okunoonya maama wo ne kitaawo bakuweerere ki school fees. Kati nze maama wange yali yansuula nga njavula nempulira owa jjajja wange era taata wange ono yali ampeerera gye yantoolera nampeerera ngaawo school fees. Kati olwamala oyo maama wange nantwala ewa maama wange anzaalira ddala nga maama wange anzaalira ddala abeera wa jjajja wange. Ekitegeeza bino byonna byonna obiyitamu naye nga maama akuzaala gyali? Gyali naye ate ekyembi tali nti alinako amaka ge naye yali talina waatudde. ng'atudde wa maama we nempita jjajja wange. Kati nze nali manyi nti kati nfunye famire yange nembeerawo. Kati olwakomawo ewaka ne baŋŋamba tetugenda kuddayo kuweerera school fees, abeewamwe batandiikiraawo. Kati olwamala nange nekimpaliriza nenfumbirwa. Olwalaba nga sirina wadde buyambi, sirina gyenzira nenfumbirwa. Kati olwafumbirwa nenfuna olubuto. Olwo omaze okuyingira emyaka 18? Bwe nafuna olubuto
nembaako omuntu omu gwe nakubirako simu kuba ewaffe ng'abantu abamu tebamanyi. Ne mugamba ndi lubuto naye saagala ogambe muntu wadde omu. Agamba kale. Kuba wamala ku baganda bo, ku maama, bajjajja oba basenga? Bajjajja. Jjajjaawo. Kati olwamala ne mbeerangawo nga mubuuliramu ensonga zange. Omugamba omusajja tampa buyambi biki. Kwegamba jjajja n'omusindiramuko ku nnaku gye wali oyitamu ogezaako okumulaga obulamu bw'otambuliramu. Ye nga ngumya bugumya ati gumya ebyo bibeerawo. Nga niwomusaba wadde olwataano nti ndi mulwadde talukuwa. Oba oliawo yalinga talina sente aziyina. Kati olwamala awo nawulira ati nzadde. Yajja mu ddwaliro n'andaba nga nzadde abaana bange 2. Wazaala 2? Sooka olinde ku bazaala balongo. Bonna baali bawala. Kati olwamala ne tudda ewaka. Bwe twadda ewaka ne mugamba nonno jangu ondabeko, nga naye buli w'omugamba nti jangu ondabeko. Olwo yita jjajja gy'alabe ku balongo. Agamba sirina transport. Kati olwamala agamba sirina transport ng'ayagala buli stage gye tutuukako tumukubira ebifaananyi tuweerezeeyo. Buli stage etya abaana buli we bakula? Buli abaana we bakula nga tumusindikira ebifaananyi. Okutandikira ddala mu ddwaliro ayagala kumanya biki ebibakwatako. Nti olwamala nga musindikira ebifaananyi. Kati ku luno olwasembayo n'ambuuza ti abaana bo bazaalibwa ku mmeka? Ne mugamba ti nga Desemba nga 10 kwe baazaalibwa. Olwo tutuuse ku pointi ng'akubuuza ennaku z'omwezi ze baazaalibwako ayagala kumanya. Naye nga tunaakuba ku kigendo lwaki omanya kyabala. Ne mugamba ennaku z'omwezi. N'agamba kitegeeza leero baweza myezi 3 nti ye. Kati olwamala ffe ne twebaka bulungi ng'abaana baffe balamu. Era okutuuka ku 10 ng'abaana bafudde ekiro nga neebase nabo. Ku lunaku olwo lwennyini? Olunaku olwo lwennyini ekiro. Lw'omugamba ennaku z'omwezi? Abaana lwe baafa. Ate ng'ekyewuunyisa abo abaana baazaalibwa nga bugenda kukya Sande. Nga bugenda kukya Sande ku ssaawa 9. Ekitegeeza ku lw'omukaaga ssaawa 9 ogw'ekiro. Nga zigenda kukya Sande era baafa lwa mukaaga nga bugenda kukya Sande. Ogwokusatu nga 10. Kugamba obudde obwo obw'okuzaalibwa ate bwe bwali obudde bwe bumu n'obw'okufa. Ate nga kyewuunyisa. Kati omukazi oyo tekyamumalira. Yajja nasooka namukubira abaana bafudde. Olwamukubira olwo ogezaako kumubikkira. N'aŋŋamba nga sirina transport nyinza obutasobola kujja. Sooka osimba wakati jjajja oyo lwazaala ani? Azaala maama wange. N'agamba sigenda sobola kujja naye kandaba oba naatetenkanya. Olwamala ne tugenda ne tutwalayo abaana e Busoga eyo. Kati olwamala n'ajja okuziika. Bwe yajja okuziika yaŋŋamba talina transport. Amuzaayo? Naye amuzaayo. Waliwo emmotoka ya pasita abajja okutuwerekerako. Olwamala bonna abali mu mmotoka yali atugamba mbu talina transport. Bonna abali mu mmotoka eyo yabagulira buli omu olusaniya lw'embizzi. Kati naffe nange baali bakiŋŋambako baganda bange ne baŋŋamba ebyo byonna weebiri naye waliyo atutuddemu. Ngamba kale. Kati olwadda eno yagulira buli omu saniya y'embizzi. Ku lumbe oba ng'okuzika kuwedde? Ng'okuzika kuwedde bakomawo. Bali mu ggenda bali mu kkubo. Kigamba ng'agezaako okuyisaawo kinti musanyufu olw'embeera ebaddewo. Kirabika kye yali alaga nga naye obwedda tumusaba wadde atuweeko obusene ng'agamba talina. Ono omukazi n'abeera n'atugamba talina ssente naye buli kimu n'akyegaana. Ne mubuuza ne mugamba waliyo ekyomanyiiko n'agamba teri kimmanyi wadde. Kati olwaddamu okunkuba namala ne mukubira essimu ne mbimugamba byonna nga bwe baabiŋŋambye. Ne mugamba nnyabo nze sigenda kukolera lwakubanga ossa abaana bange nga mama waffe w'oyagala omufuula. Nze sigenda kukolera ate bba wange sigenda mukyawa.
ye ekigendererwa kye yali agambye mbu ffe tulina okusiraana nga maama waffe we yasiraana watalina bufumbo abaana asuula gy'ayagala kubanga nze ne ku kika ekyewaffe mama yanzalayo omwana omu era baganda bange mbalabye ndi mukulu ate baganda bange buli omu alina taata we kati nze ku kika ekyewaffe yanzalayo omuntu omu. Olwo jjajja yali ayagala mukolera ki? Mirimu ki gy'ayagala omukolere n'ogaana? Bwa house girl era ayagala kugamba kufulenga omukozi ow'ewaka n'okigaana n'ogenda mu bufumbo nekimunyiga nekimuyisa bubi. Kati oyo ekika ky'oyo omukazi be bano abakazi bw'omulabako oyinza okugamba maama wange yamuzaala nga naye ate ye yazaala maama wange ye wakawe. Ffe abaana ba muwala we oli omukulu we tugendayo atuyisanga kale alaba abantu abali awo bati aba bulijjo. Kakati kyenjagala omulabi kyayagala okumanya omukyalo oyo bamukubira essimu n'omugamba nti like sigenda kukolera kubanga ossa abaana bange yaddamu atya oba ye kale kyamukanga kitya okulaba nti gwe bw'otyo bw'olowoozeza nti abaana okufa kwabwe abadde ayo yakulinamu omukono? Yaŋŋamba ati yambuuza ati ani abikugambye ne mugamba nti maama wange gwe wasiraanya yabiŋŋambye kubanga teyaloga maama wange yekka waliyo n'omwana we era kennyini yadda ku maama wange yamuloga n'amusiraanya teri kyasobola kukola emikono gyonna gigirija bwegiti kugamba yamusiraanya. Yamusiraanya naye bali bonna abaana be abalala bonna bali bweru era nabo okutuyamba bwe bamukubira nti oli afunye ekizibu kati no nalowooza mbu akusindikire ku busente. Kati jjajja abaana abo bamala okufa bigambo ki ebyayitingana naddala mu famire gwe biki bye waddamu okuwulira nga okufa kw'abaana kumaze okubaawo era obulamu bweyongerayo butya? Watandika kusiraana oba naawe wagezaako okwetambulirako ng'omuntu omulala nga n'ogamba nti oba kanonye ku ddagala ndabike ng'obulamu obwange bukyuka? Nze ekyo nakola teri bigambo byayitingana ebimu abamu bagambanga yaawe ze zibakubye engeri gye twali tetunnabagenda mu mikolo nga bawoza yaawe naye ne yaawe newankubadde ekuba tekuba bonna. So kati like omulabi waffe era kyayagala okumanya ekisinga ku ekyo nti kati olwo jjajja abaana bano like ekigendererwa kye yali alina kyali kyakubatta oba just yakikola lwakuba nti nno mwali mulemuganya okukwatagana gwe naye nti maama yalema okukwatagana naye ate nammwe abaana mwagala tugobera ku bulya maama nekimunyizaamu bwe kityo bwe kyali? Tekyali nze okunzezeka kubanga ne mukulu wange yafiirwa abaana aba babiri. Kwegamba jjajja gyasiranya buli omu. Olubuto lwaffe olwatuzaala alusiraanya yali yakatta abaana ba muganda wange twaziikanga mwaka guli omulala ne tumuziika mu January ono nga 12. Kati laba we wayitawo omwezi gumu nange nenziika abanga ababiri ate ye mbu ye kye twamuwulirako kasito owayo ebifaananyi by'abaana bo nga abasaddaaka. Kikimugagga nnyo nti naawaayo baana kwongeza ku bugagga. Mugagga alina ssente. Kakati wali ofunyemuko ku kirowoozo ekigamba nti kangende jjajja mwetondere oba oli akubino byonna ebintuuseko mwetondere mugambe nti oba jjajja bwe banga kituufu kino bwe kino bwe kiti kirimu omukono gwo bannange ensonyiwa naye ŋŋonze. Waliwo omuntu era akwabuddeko nagamba nti genda oba omwetondere oba n'ekirala singa oba olowooza ogenzeeyo ayinza okusonyiwa? Ekyokunsonyiwa ayinza obutansonyiwa reason being yali yakankubirako n'essimu ogwokusatu nga guggwako naŋŋamba ati nkuyita ewaka naye bw'otajja ogenda laba ekigenda okutuukako. Ne mugamba kale oba yeggwe Katonda kankulaba amaanyi go. Kati nange sirina ssuubi ligendayo nti mwegayirira kubanga si ye yantonda ndabye ndi mukulu myaka 18 nze nkuze ndi munaku nakula na jjajja wange omukyala azaala taata wange era nze nali njayananga nnyo okulaba ku maama wange nga njayana n'okulaba ekika kya maama wange naye ate byammalamu nnyo kuba nti
bwentuuka nti kati oyo maama wange nti oba ekyo kika kya maama wange kineewuunyisa. Kati ebintu bino mu bulamu bw'ensi bijja bituuka ku bantu bangi kyenyinza okugamba, era n'omulabi waffe ali eyo kimanyi bangi nnyo bebatuukako, naye nga oba oli awo ate anaabigamba nga talina gwabigamba. Kati weetaaga ki buno obudde, weetaaga sapooti ki okubaako ky'okyusa ku bino byonna ebize bibaawo? Oba oli awo weekubira mulanga, oyagala ku magezi, oyagala kuwabulwa, tubuulire kiri ku mutima gwe nga gw'omuntu. Nze kunze nkyali mwana muto nnyo, naye era ekyensobola okwogera ngamba nti oba kubeera kuwabulwamuko, mbeera nsaba kuwabulwamuko, kubanga ate siri willing genda wuwe nti musaba buyambi, ekisinga obukulu. Ate siri willing genda wuwe mugamba nti nsonyiwa bye nayogera, kubanga ate ne bye twogerako bituufu. Bw'otuuka ku maama wange alinga mulalu, bw'otuuka bwe mpita nti kojja wange naye alinga mulalu, akuba amayinja. Kati byonna gwe kennyini osobola obyerabirako n'ogamba nti waliwo embeera etali ntuufu. Kati mu buufu bwonna nga bino byonna bize bibaawo, waliwo okunyigirizibwa okulala kw'oyitamu, oba nga bw'ogamba nti omuntu sifuna tulo, nina ebinzijira ekiro, oba oli awo embeera oba nga ndi mu mbeera bweti kino kintuukako, oba oli awo nfuna obuzibu bwe buti, waliwo embeera bweti era akazigizigo oba etiise malako emirembe yali okutuuseeko. Nedda, nze okuggyako we nali muloota nga ngamba kati nkumaze nkuwangudde, teri kirala kiddako, kati nkumaze kyokka, naye teri kirala kinalootako. Ekyo kyokka kye kyanjizira mu birooto nga ngamba kati nkumaze, teri kirala kiddako. Ekyo kyangamba kyokka. Ate laba lwennyini olwo nakiroota nti nga ngamba nti nkumaze, lwennyini lwe yakuba essimu n'angamba kati nkwagala eno ewange, jangu kati w'otajja ogenda laba ekigenda okuddirira. So mu bufunzi jjajja kati abadde aludde okwogerako nawe, wayiseewo ebbanga oba ne mu biseera bino oba mu nnaku zino akukubira ne mwogere? Yankubirako lumungu, guno omwezi guggwaako ogwokusatu. Jjukira abaana bange twabazika ku 10 ogwokusatu guno. Omulabi waffe omulungi, bino bye tuli mu kuwuliriza oba emboozi eno ennyini gye tuliko, abantu bangi nnyo 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 mu Uganda, abamu bagenzeeyo kubyeyo, naye nga bizibu bya njawulo ebibatuukako. Omukyalo ono emboozi gy'anyumyako ayinza okuba empya mu matuugo, naye ate si buli muntu. Bangi bayise mu bulamu bwe butyo, bangi bibatuuseeko, oba oli awo bangi tebeebaka lwa baŋŋanda. Sisita yanyiigamu lwa nsonga bweti n'amukola kino, maama yanyiigamu lwa nsonga bweti n'amukola kino. Naye lwaki twagala omukyalo ono tufune ku magezi? Gwe kyali kituuseeko muwabulemu, mugambe nti anze kyantuukako bwe kiti ne bwe kiti, nekola bwoti ne bwoti okusobola okyosa obulamu. Lwaki? Nti talina mirembe. Emboozi eyo gy'oyira ne bw'oba obigasigasi by'amaziga, omuntu okufiira abaana ababa ababiri ne bafa omulundi gumu, ng'ate n'ensonga omaze n'ogitegeera nti bayinza okuba baafa kintu bwe kiti ne bwe kiti. Si bintu birungi. So bino bya bulamu bwa bulijjo, kituwa ekyokuyiga ku bantu be tuyita Abaganda baffe, ku bantu be twesiga, nti omuntu asobola okukyawo nga tewaliwo na nsonga ki na nsonga nnene. Naye tubadde tusaba ku magezi, gwe alina kyayagala omuwabulamu, osobola omuwabulamu. Oba oli awo emboozi eno tujja kugezaako nnyo ogenda nga tugifolowinga, tulabe ensonga ez'amaanyi ezigirimu, byava ku ki. So tujja kuba tukomawo mu story yaffe ey'okubiri ku mboozi y'omukyalo ono. Mwebale tuwulirize era mwebale tulaba, mu likinge, mu sharinge. Java Hit Media, Mukama batukuumire. Java Hit Media.